Eno yengeri ttiimu y'eggwanga ey'okubaka gy'ebadde etendekebwamu ku gym ya Planet Fitness Center eyisangibwa ku quality supermarket Nalya. Shikrenzi bali mu kweteekateekera empaka z'ensi yonna ez'okuyina mu August w'omwaka guno mu kibuga Sydney ekya Australia. Ekitundu ekinene eky'omwana omuzannyi, kubanga omuzannyi bw'atategekebwa bulungi tazannya bulungi. Obwongo bwe, omubiri gwe, emisuwa byonna bigenda kutegekebwa. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Kisomoke, bakyetaaga obuyambi obulala okuviira ddala ku bikozesebwa n'ensimbi enkalu. Kisomoke agasseeko nti ttiimu y'eggwanga yeetaaga okweteekateeka ng'obudde bukyali lw'eneesobola okuggyayo obuwanguzi e Sydney. Aba bannayuganda abalala okulabira ku mwami Martin Jjuuko kino kyakoledde Shikrenzi kwe kulumirira eggwanga, omuntu n'ayagala eggwanga lye ate n'ayagala abakyala. Shikrenzi yawangula Swaziland ku bubonero 58-38 naye kuba Zambia goola 53-48, Zimbabwe goola 43-42 ne Botswana ku goola 47-32 mu mpaka ez'okusunsulamu ez'ayindira Gaborone omwaka oguwedde era neeyitamu okuzannya mu World Cup. Uganda yeegasse ku nsi endala omuli South Africa ne Namibia nga ge mawanga ga Africa gokka agagenda okwetaba mu mpaka z'ensi yonna. Tusazeewo tuweeyo ekitono kye tulina nga aba Planet Fitness eri Shikrenzi. Tugenda kuba tubawa facility yaffe eno Planet Fitness ogikozesa emirundi 2 wiiki nga bajja ne traininga ne instructors baffe mu corner dance nga bwolabye mu aerobics ne mu gym. Tujja ba access ne mu steam ne mu sauna wamu ne facial nga bali kumpi genda bagende nga beetegefu nga bali relaxed ate nga tebalina stress. Bw'abadde ayogera eri abazannyi n'abakungu ba UNF, Martin Jjuuko akiikiridde aba Planet Fitness Center ategeezezza ng'okuddukira kwabwe okwa gym n'ebikozesebwa bagenda okuba okw'emyezi 5 era asabye abantu abalala okubeegattako mu kuyamba ttiimu y'eggwanga. Shikrenzi yakutandika okutendekebwa okw'omukisaawe kwenda kiva ku Mande era ttiimu yakutendekebwa ennaku 2 buli wiiki nga ne mu gym yakugendayo emirundi 2. Frank Serugo, WSTV, Kampala.